bwe twava wano ensonga ezaali zituleese era kwali kulungamya kubigenda mu maaso ku kitebe ky'obusiraamu era wannyonnyola ensi abantu ne bategeera era ne bamanya ekiddako. Nina ekibuuzo kinakubuuza ne gamba Ashirafu, ekitebe ky'obusiraamu kiri seefu? N'oŋŋamba ye ekitebe kiri seefu kubanga twajulidde. Tulambululiremuuko okujulirwa kuyimiridde kutya azipana? Twagenda abantu bagenda tebakifuna bulungi. Okujulira kwe twasaba ekirungi omukulu ali wano amateeka twasaba stay of execution yajja kinnyonnyola ekyo mulindirizeeko kubanga kkooti esooka yalamula nti ono ababanja ssente bwe ziti n'olwekyo ebbanga linaamala batemunaba kumusasula akwate ebyammwe ebyenkanankana. Ensonga za kitebe kya Buyisiraamu ekikulu oba gye bayita Old Kampala. Omuzikiti gwa Old Kampala guliko entalo ennaku zino. Kigambibwa nti abakulu baagulyamu dda ensimbi era ng'Obuyisiraamu bubanjibwa obuwumbi 19 oba si kyekyo nga tebabuwaddeeyo. Omuzikiti ogwo gugenda kutwalibwa eyeeyita nannyini ttaka eryo eyaligula. Abayisiraamu bavuddeyo nga bacwana bagamba nti twagala ettaka lyaffe, muve ku mmaali y'Obuyisiraamu temuddamu kugizannyirako. Mufti Mubajje yavaayo ku nsonga zino agamba nti ensonga z'omuzikiti baziveemu bazibalekere, bo be bamanya ensonga ezigenda mu maaso ku muzikiti ogwo, era ng'alumiriza nti tegutundibwangako wabula abavaayo bajweteka bijweteke tebamanyi biki bye boogerako. Munnamateeka Nalukoola avuddeyo ku nsonga eno ng'alumiriza agamba nti emmaali y'Obuyisiraamu terina kutundibwa muntu ssekinnoomu, era agamba nti omuzikiti bwe guba nga ddala gutwalibwa bo tebasobola kukikkiriza gutwalibwe, wabula Mufti Mubajje alumirizibwa okuba nga ye yatunda omuzikiti guno ayimirire muntu ssekinnoomu akwate obuwumbi 19 abuddiza eyeeyita nannyini ttaka eryo. Ayogerera Obuyisiraamu avuddeyo ng'akalambira agamba nti ensonga z'Obuyisiraamu ziri seefu, omuzikiti tegutwalibwangako era tewaliiwo agubanjako, wabula Mufti Mubajje bamusibako matu ga mbuzi kumuliisango. Okujira kwaffe kuli okuwanvu okugirawo ddala ensala yonna ey'omulamuzi tennaba kuwulirwa the main appeal yo tennaba. Tweyanza nnyo omwogezi w'ekitebe ky'obusiraamu. Kanso munnamateeka wanjisa soko tutaputuliremu awo kubafa abataagoberera amateeka awo tetumanyi ki kyakolebwa na ki kyakoleddwa ku sayidi y'okujulira, then tulyoke tugende ku nsonga endala. weebale ssebo, okusala okwakoleddwa tekwabadde kwenkomeredde nti oba yabadde apiiru okujulira, wabula kwavudde mu kusaba kooti ewa ekiragiro eky'ekiseera ng'eyimiriza ekyo ekyagala okukolebwa eky'okutunda ebyobugagga by'Obusiraamu ku nnyondo. Court of Appeal bw'oba ogenzeeyo mu kujulira etuulako abalamuzi baba 3, naye ekiragiro ekyo eky'ekiseera okusaba okwo kuwulirwa omulamuzi omu. Naye ate omanyi waliwo ekiragiro kyambagirawo kati ate ne wabaayo n'ekiragiro ekyekiseera oba obyawulaawo. Waliwo interim order, interim stay, ne wabaawo ne temporary stay. Obuntu obwo waliwo ntera kukinnyonnyola nga nkozesa singa oba n'omulwadde ng'omulwadde alina kutwalibwa India gye baba bamulongooseza, naye nga olina okumala kuŋŋaanya ssente kati tukitwale nti ye yaapiiru. Naye omulwadde oyo ng'ayeetaaga okugira nga bamujjanjaba, kati eriyo omusawo emulago asobola okugira ng'amujjanjaba, tukitwale nti eyo ye temporary, onfunye ekyekiseera. Naye kakati asinda nnyo ate mulina mutwala enkya emulago, kati ne mufuna Nansaawo agira amuwa ku painkillers nga bwalinda olw'enkya. Kati ekyo kye tuba tuyita interim ekyambagirawo. Kati omulamuzi omu asobola okutuula n'awuliriza okusaba kwammwe okwo okwembagirawo. Kakati omulamuzi oyo omu eyawulira bamuyita Christopher
Bake omulamuzi wa kkooti ejulirwamu ye yatuula okuwulira application eno namba 12 noti 2 eya 2023 Uganda Muslim Supreme Council ng'ewawaabira Kyabahwa Justice. Baali bagenzeeyo nga basaba kkooti ewe ekiragiro nga eyimiriza okussa mu nkola ensalawo ya High Court mu musango namba 5/5 ogwa 2023. Omulamuzi n'awuliriza kwaliko ekirayiro kyakolebwa omumyuka w'omuwandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Muhammad Ali Alma. Omulamuzi n'awuliriza enjuyi zombi, bwe yamala oziwuliriza n'asanga nga temwalimu kanigguusa yadde n'akamu, nga tewali nsonga lwaki asaanye okuyimiriza okussa mu nkola ekiragiro kya kkooti enkulu eye ng'agamba nti talabawo mukisa gwa kuwangula apiiru eyateekebwayo eri mu kuteekebwayo, ng'agamba nti muwendo obuwendo gwa ssente bali gwe baagala gusasulwe bwe mulibeera nga yemu abawangudde kale bwe kibanga kye mugamba era mulisasulwa mu kye bayita monetary terms mu nsimbi. Omulamuzi n'amaliriza ng'agamba nti talabyemu nsonga, kale nabwe kityo bagende mu maaso basse mu nkola okusaba okuleeteddwa akugaanye. Era nzikiriza nsomeko okwo mu Lunyaanyi n'agamba nti in the circumstances of this case the applicant has failed to prove that it has a likelihood of success in the pending appeal, or that it will suffer any damage or harm that cannot be atoned by an award of damages. Clearly, the balance of convenience would be in not granting this application for stay of execution, but to allow the party with the judgment in hand to proceed with the execution process. Nti bwe ntunuulira ensonga eno ereeteddwa olwaleero, ono aleese okusaba kuno alemereddwa okukakasa nti asobola okuwangula mu kujulira kwe yataddeyo. Era bwe ntunuulira ndaba nga talina kubonaabona kw'anaayitamu okutasobola kusasulirwa nga babawadde damages ezo tuba twogera mu ssente. Era ndaba ddala nga ne bw'oba otunuulidde ani anaalumizibwa lwe luuyi luli nabwe kityo talabawo lwaki kooti twakitagenda mu maaso oyo alina ensala ya kooti n'okunyumirwa ebibala by'okusalawo kwa kooti enkulu. N'agamba consequently for the reasons I have given above, this application is dismissed. The court shall abide the outcome of the appeal. Nti kale nabwe kityo okusaba kuno nkugobye, ensaasaanya yonna ejja kgenda eri mu biriva mu kujulira. N'amaliririza ddala ng'agamba by reason of this decision, civil application number 1204 of 2023, Uganda Muslim Supreme Council versus Kyabahwa Justice for an interim order for stay of execution is overtaken by events and is also hereby dismissed with cause. Nti nabwe kityo n'okusaba kuli omanya okusaba kuno okwasaliddwa kuno nakwo kugenze waliyo okulala okwavaamu kuno nakwo kuvuddewo ensaasaanya yonna naye agiwadde oluuyi luli olwawawaabiddwa olwa Justice mu bufunze kooti enkulu nga etuddemu omulamuzi oyo gwenjogedde Christopher Gashirabake negoba okusaba okwo ku lunaku lwe baawa okusalawo okwo zaali ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Novemba 2023.
wali wabulayo ennaku 21 obudde buggweko obwaweebwa okutunda ebyobugagga ku Nnyondo kati mu kubalaawo okutono buva ku 21 olwaleero 2 obuyinza okubala ennaku ezisigaddeyo ziri awo mu mmeka 19 18 bwe watyo. Oyina kaliko gambye nti ensaasaanya ezze ku saidi ya justice. Anti kakati wano kati ate tugenze buli gy'okoma okweyongerayo mu mateeka wabaawo ensaasaanya ebejja. Yes. Singa mumaliriza omusango katugambe mu kooti enkulu ensaasaanya ebeekomyawo gye muliko awo yeeyo bwe mumalirizaawo bwe mujulira oba n'omukisa okugyawo biri bye bakuwangudde ne bakuliyirira ate ggwe ensaasaanya mu kooti enkulu neeno gy'ojulidde. Naye ate bwe bakuwangula oba togenda kukoma ku kusasulira wali we wakomye wabula ne kukujulira eno ensaasaanya eba yeeyongeddeko. Katugambe singa ensaasaanya yabadde ya $5,000,000 mu kooti enkulu bwe mweyongerayo mu kooti ejulirwamu kati ate awo eba ekuzeemu era balooya baleeta empapula endala nga balaga ensaasaanya empya oba ontegedde. So tezisigala zezimu ssebo. Ekitegeeza akasente ke batubanja keeyongeddeko. Kateeka okweyongerako okuggyako nga waliwo okukkaanya okukoleddwa ku mutendera guno gwe tuliko kati. Naye bwe kitaba ekyo omwogezi w'ekitebe ensaasaanya kositisi zeeyongeddeko okusinziira ku kusala. Bwana Gunde, Bwana Kayongo, ensonga kasita bamala ogamali bazongeddeyo amateeka tekakukkiriza kuzoogerako n'oyo akimanyi kasita baalangiridde ne tuteekayo apiiru yaffe ebyo bikomaawo tokukkirizibwa kuddamu kubyogerako kubyanduza kubiteekateeka bakati ne bifudde kooti tetuli mu kooti anti kati kyembadde gamba era sisobola kukyogera kooti ensasa neyongeddeko bagisazeeko nze tuli mu kooti. Bwana Kayongo mbadde nkitunulidde mu perspective bweti nti eno ensala yawedde tuba tusobola twagijulidde nga tugiwakanye kati olwekyo tukomaawo okugyogerako tugende eno ensala ogiraba yasomeddwa mu lujjudde era nayinabaddeyo eno ensala gye tuli mu kwogerako n'ensala y'omu high court nayo yakola ki? Yasomwa. Tewali kitali mu public domain. Buli kimu kiri mu ki? Buli kimu kiri buli kimu kati wetwogere. Olwo olutalo luli wakati w'omwogezi w'omuzikiti gwa Kampala mukadde oba omwogezi w'Obuyisiraamu ne munnamateeka ng'ensonga ezo bazigayizegayizaamu era nga bazitadde mu publiki kyekireese munnamateeka okwongera okutangaaza bannayuganda ababadde bali confused abeebuuza nti ensonga zino zinaggweerawa ddala omuzikiti gwaffe gugende olw'omuntu omu oba tusobola okugununula ayogerera Obuyisiraamu avuddeyo yakulaga nti tayagala nakwogera ku nsonga zino naye nga munnamateeka akugamba nti ziba zikkirizibwa okukubaganyizibwako ebirowoozo olw'ensonga y'okuba nti ne kkooti yasazeewo ensonga zino ne ziteeka mu public domain. Kitegeeza nno nti ono ateekwa okuba omwogezi w'Obuyisiraamu alina ky'amanyi ku kutunda era ensonga kitayagala bazidiscussingeko ate ng'owulira nti ebigambo bye adifendinga nnyo mu bajje ate Obuyisiraamu bwe bulumiriza nti ye yatunda emmaali yaabwe. Kitegeeza nno ng'ekintu kino kirimu abanene bangi abalya ku nsimbi bagezezaako okutunda Obuyisiraamu era bagezaako okuvunvubika babyogerako nga tebaagala biteeke mu mawulire abasiraamu okwongera okugoberera ensonga zino naye ke ziyingiddemu munnamateeka katusuubire nti zinaggwa bulungi. Ekyanya kooti ezeekenneenye etuwa ensala gyetunaakisiima temuddayo kuzoogerako n'olwekyo ndi ku oda eyo sisobola kudda wano ntandike kusuubula kuba byonna mbimanyi nsobola okukwata ejjajimenti eyo nange nsobola ogisoma nange nsobola okugyayo ebiwandiiko byonna mbirina netandika okubikubaganyako ebirowoozo naye sisobola kuba kati ndi curtailed by that situation emikono misibe
kuba kasenzo nchimanyi kasito ogenda mu kkooti kimanyikiddwa si byabufuzi kati guno onayagala tugende mu byobufuzi tutandika okubaganya ebirowoozo naye kakati nakawayiro endagaano negamabweti bw'atandika okugyayo endagaano tutandika okubaganyako ebirowoozo kiba kitegeeza gwogenda okufuuka omulamuzi tutandika okugitakuta nawe oleeta amateeka omale olamule kati kyolwo kyembadde nkusaba nti nkusaba mu buwombeefu obw'ekitalo ensonga ezigenze mu kkooti tuzireke nga bwe ziri. Bwana Kayongo akakodyo k'omukulu oyo k'ebyobufuzi kalungi kakozesezza mpiki nnungi ne bannabyabufuzi bangi bagikozesa ndowooza ogiwulira ne mu kufulo ya paalamenti wano ewaffe era bwe babeera balaba nga waliwo gwe batwala embiro amanyi okugamba bw'ati oba onfuna naye nkulayirira Mungu eyantonda ku bikolobero bino ebyakoleddwa abasiraamu tosobola kubasikira bw'oba oyogera nsirika gwe nze Bwana Kayongo beera ng'ombuuza ebibuuzo by'oyagala nzitaanye nja kuddamu sirina ttabu kubanze ndi munnamateeka sisobola kusomesebwa atali munnamateeka gonye nkugambye nti ekyennyanja kirwadde kati sirika nze bambuuza ebibuuzo nze nziremu. Njagala tuwuliziga mukulu Ashraf General Assembly yatudde anti nzijaawo mu kutuula kwa General Assembly yagenze okutuula ensala eno yabadde emaze okubaawo yabadde temwajogeddeko mu General Assembly yalambuludde byavaawa yawadde background ensonga ezo zajja zitya baani abazirimu obujulizi buluwa amateeka gagamba ki twatuuka tutya mu kkooti lwaki omukisa lwaki batulemesa lwaki twaliwo egundi hindrances zava ku ki ani yatega amatego obutego bwali bugenderera ki lwaki bali bagenderera ki n'olwekyo tuwe kkooti ekitongole ekiramuzi ekitiibwa kyakyo tulemerawo kubyogerako tusse ekitiibwa mu mateeka. Kati abantu banategera batya bigenda mu maaso ng'atemimwa bagisibye mu kkooti tugende ebintu bigende mu kkooti paka bwe binaafuluma nga byonna biwedde then tutandika okubyogerako bwekitiibwa kyabadde sebo munamateeka guidance ensonga z'omu kkooti zikomawo okwogerwako mukakati mubuuze biki bye byabadde mu lukiiko kubanga ye yamanya agambye nti ajja dwogerako ensonga z'omu kkooti z'ombuuza waliwo rule bagiyita res sub judice rule. Res sub judice rule ekola bwe waba nga waliwo omusango oguli mu kuwulirwa mu kkooti kkooti bw'emala okuwa ensala olwo muba mulina ebbeetu okwogera ku nsala kuba omulamuzi aba yakoze eki yamaze okuwa ensala kweyo ensonga kati bwe twogerera waliwo ensala za mirundi egi waliwo ensala eya high court eya Uganda commercial division nga kkooti eyo yasalawo dda Uganda Muslim Supreme Council esasula obuwumbi obuli mu 19 bakubulako obutono nnyo okubeera 19 obanga wasomako okubala waliwo kye bayita rounding off the nearest. Kati ensala yaggwa weeri buli munnayuganda waddembe okufuna kopi yaayo n'agisoma n'agyogerako nga bw'ayagadde kuba yaggwa nene ensala nga bagoba okusaba kw'okuyimiriza okussa mu nkola naye era yakola ki yaggwa kati ate emboozi eziriwo sina za bujulizi mboozi za mateeka legal principles. Yes kale nno nawe ekityo toyinza kunziba mumwa nkogerako ki ku nsala eyaggwa kakati olwaleero bwe tuba nga tuzze wano simanyi birowoozo byo nga gwe moderator twazze wano tunyumye ku nsonga y'ebyobugagga by'obusiraamu ekizibu kyedamye ku bakulembeze ku kasozi ka Kampala mukadde baziba abantu emimwa oba oliawo abasiraamu ne babeera nga balemesebwa okwetaba mu kufuna ebigonjoolo
Kwebyo bye balabanga bizibu ebirumbye. Naruko. Wangi. Ugambye otyo. Balina engeri gye bakolamu ekkobaane n'okusiba ekikookolo nga baziba oba balemesa abasiraamu okwetaba mu kufuna ebigonjoolo ku bizibu enkuyanja ebirumbye obusiraamu ng'ate ebizibu ebyo biyise ku mikono gyabwe na ku mimwa gyabwe. Oba ontegeera ng'ate omwogezi mulamba ali wano. Ate kasita waali kyenva njogera nga sirinaamu ntengerezi. Ku mulundi guli wawulira omukulu Shabani Mubajje yagamba nti abo bonna abatetenkanya okulaba nti banoonye ssente ezisasula bali mu komedi. Uganda Muslim Supreme Council naki essente erina obusobozi obukola ki obusasula abo abakola ki ababanja. Naye twagenze okulaba amawulire simu abagafulumizza ng'olukiiko lwabwe lugenze okutuula ng'ate abamu kwabo abateesa basibiddwa ebweru. Kati gwe tolowooza nti mu kabiga akalimu ketulimu kyalibadde kirungi okubanga abantu abo batuulira wamu ne tufuna okugonjoola kw'ensonga. Naye ate bw'otandika obbasambaaza one statements ezivaayo gwe tolaba nga zitutawaanya ne zitulemesa okusala entotto. Okay, bagiyita Paul FM 107.9 ekkolera omuntu wa bulijjo. Ashraf, tuyingire munda mu General Assembly. Alhamdulillah sebo tubebaza. Sebo mwebule n'okutukula studio yaffe empya bw'eti. Ensonga za muzikiti gwa Buyisiraamu Road Kampala. Bwana Ashraf ayogerera Obuyisiraamu akulaga nti alina ky'amanyi ku mbuzaabuza y'ensimbi ezoogerwako. Akulaga nti alabika y'omu ku baatunda omuzikiti guno oba si kyo nga baamuzizika ekyoja mu miro nga ye ayogerera Obuyisiraamu. Kyova olaba nti ateekawo embeera bino abiyita ebyobufuzi. Agamba nti luno olutalo luli wakati wa Kampala mukadde ne Kibuli era ng'agamba nti ab'Ekibuli tebalina kwogera ku nsonga zino kubanga ensonga za Kampala mukadde. Naye omuzikiti bwe guba nti kyekitebe ky'Obuyisiraamu ekikulu, Obuyisiraamu tebuliimu biwayi nti bweyawuddemu nti waliwo Obusiraamu obwegindi n'obwegindi. Bwe kiba kyekitebe ekikulu kitegeeza bonna n'ab'Ekibuli kibakwatako. Bw'ebeera nti nga bw'olaba mu ddiini ez'enjawulo nti Obukatoliki butwalibwa Namirembe, kitegeeza nti bonna ensonga ezikutte ku Namirembe nga Abakatoliki ziba zibakwatako. Nga bw'olaba nti Namirembe w'Abakristaayo, Abakatoliki Lubaga, kitegeeza nti ensonga ezo ziba za ddiini yonna ziba zikikwatako. Kati n'Obuyisiraamu ensonga ezikutte ku Road Kampala tojja kugamba nti gundi talina kuzoogerako. Ova olaba nti omwami ono agezaako okuzibikira munnamateeka omumwa nga tayagala kwogera nsonga zino nga bwe zaabadde basobole okuzidisikasingako bo beezizike omusimbi. Kuziika si bya kusinziira nga mwagenze ku mbaga n'otandika okwogera nga batunda ettaka ly'Obusiraamu. Tyabaye kati tuli mu kusonda ssente. Taata wange tulina systems all embedded and enshrined amateeka waffe era wuno omutambudde naye nejjuzi twali tumukolako ennongosereza twayita basiramu bonna abange tuwa ebirowoozo byammwe ne babituwa abandi ne bagaana era tutwabakaka ne tutambula era tutekawo okulonda misana ttuku abasiramu ne balonda abakulembeze baabwe misana ne babateekawo nfuna kakati ate ogamba otya nti kakati baatugaana era kakati tetulaba tetuwogera era kyobola tujje n'asembule yazze be babaka 264 bonna be batula mu gye asembule palamenti yaffe esembayo bonna batudde bonna twazzeeko ababaka 239 be bazze mu gye asembule be basobodde okwatendinga abasigadde bawadde apologiza bawereza ensonga lwaki tebazi abalala waddeyo kikiine birala byonna awo kwennyini nga tetunaba kuyingira eri munda mu kinyusi bano be twawulidde abasibiddwa ebweru nga bazze mu General Assembly. Kakati nze abasibiddwa ebweru sibula nakumanya nti baba babaka ba General Assembly era abateekwa okumanya nti babaka ba General Assembly oba si babaka ba General Assembly lwe lukiiko lwaffe olwa Electoral Commission
era badde bagenda nga basikunayizinga who is a genuine member of a General Assembly. Era babadde wabo obadde gwe bakiriyalinga yayingira kali gwotalabe gwe batakiriyalinze simanyi lwaki bati bamuganya okuyingira. Aho nyini nga tukyali ku nsonga za General Assembly. Ono agamba nti bamugalidde ebweru tasobola kwemulugunya ku nsonga ezasaliddwako mu General Assembly. Asobola okwemulugunya bwabanga mubaka wa General Assembly era kyananyimanyi okwemulugunya kwakuyisa mu ofisi ya National Chairperson. Tuyingire munda biki ebyazuuliddwa kasitetuula tubandulira ebikoleddwa we batabadde tuwayo reports netuwayo ne programs zetwagala okukola omwaka oguddako netuyisa ne budget ne programs zonna buli department ekola ku board report yayo. Tulina departments 10 jukira nga bwempulidde structures zaffe tugenda okutuukira ddala wansi ku grassroots. Buli department negenda ngekolagana n'abali mu layini yaayo nemwandika annual report gyemugenda gyetwanjula mu General Assembly. Tubadde omutabadde ab'education tukoze kino na kino owulire aba health aba social services bino bino byaffe gyegino directorate of sharia bino byetukoze all departments women and children nabula kakati mu byo netwanja budget y'omwaka oguddako mu byo netwanja n'ebizibu ebiguddewo prevailing situations sekulaje n'agenjojjola kati nga kino ekimu biro kyayanjuddwa nga bwe kubuulidde nebyo ne bakyanjula era ne boogera abaali ababaka his eminence n'abyanukula okusooka chairman yakoze okwogera mufti nayogera okwogera ne secretary general ebina bina report ya secretary general byonna bibaddewo byonna nabwe gutyo bwe batyo byabadde era ne basalawo ku nsonga ezo n'endala kye bayisizza kwekakasa secretary general mpya nga si mulala Honorable Haji Abasi Sekyanzi Rubya n'omumyuka we Honorable Council Muhammad Ali Aluma ne bakakasibwa nabo badde bakola ku interim abadde ku acting positions ne bakakasibwa ne badisukade ne bakakasibwa. Yes. Okay. Ne budget bagiyisa president ekira kye bakoze waliwo ababaka abagobeddwa abasuspendidwa suspension kyekimu mu Uganda naye simanyi Uganda nze nimusomesa wa history munamateeka tubuulire abayimiriziddwa olw'ekiseera ekigere olw'okweyisa mu nneeza etali ya buvunaanyizibwa mwabadde Haja mu Kiyimba akiikirira Lwengo mwabadde Honorable Musa Muyinda afe Lubaga mwabadde omukyala akiikirira abakyala ba region ye Kampala Madam Zulaika Kamara mwabadde omukyala Sulaina Kigongo akiikirira East Buganda abakyala ba East Buganda mwabadde ne Sendagira Mudathiru ava Shema n'omulala nduze yabadde Yasin Kakulu bwekyo Satigidwa district kimwava